Wasizotya omulungi ampuliriza webale kwekumira ku Project Media TV gwe atanaba kulabika nti tweyungako genda maaso tweyungeko tusobole okwongera amawulire gaffe agabeera gakagwako amawulire gaffe ag'entertainment naga sports gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi ate era amanyuvu ennyo gotusanye kulabika nti ogenda maaso osubwe muganda wange njagala okutumirako gweyekuumidde Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Bahrain yonna gy'osinzira okulabika nti nate era ogenda maaso n'okutuwuliriza webale nnyo webalire ddala njagala okutegeeza gwe munnayuganda yeekuumidde mu ggwanga lyattu Uganda nawe baleko gyotuusako engalo njagala okukakasa tera okugamba nti omukulu pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni amaanyi gamuwedde oluvannyuma lw'okulabika nti natera obuyambi bw'abadde asuubira mu ngeri y'okulabika nti awaayo ekibinja kye ekya EDF eky'abannayuganda bagende bayambeko mu kulwanyisa obutujju mu Eastern DRC Congo basobole okulabika nti natera bayambako okufugaza abatemu bano oba abassi mu Congo mwana tugamuwedde oluvannyuma lw'okulabika nti natera UN egambye ng'esinziira mu kibiina kyakyo ekimanyikiddwa nga MONUSCO egambye tegenda kulabika nti natera emunyigirako eriiso yadde n'omulundi n'ogumu egenda kulabika nti natera egaana enkola ye y'okulabika nti akola ebintu ng'atasoose kulabika nti natera yeebuuza bategeeza ne bagamba nti obuyambi bwokka bwe bagenda okuwa bagenda kuwa abakongo bagenda kuwa ambiya Congo yokka naye ate ey'abannayuganda tebagenda kulabika nti natera babawa obuyambi ani ayogera bino Mathias Gilman akwasaganya ensonga zino ez'obuyambi ayogedde lunye n'akitegeeza nti obuyambi bwokka bagenda okuwa bugenda kulabika nti babuwa Congo so si Uganda n'olw'ensonga eyo Museveni byonna byabadde asuubira oba byabadde abala byonna bigenze bwerere n'olw'ensonga eyo ye avuddeyo Mathias Gilman mu Kishonsho Capital City eyadyola nategeeza nti bannange tetugenda kulabika nti natera tuyambako mu kulabika nti tuwa obuyambi UPDF okusobola nti wadde newankubadde yenyize mu bikolwa ebyokulabika nti balwanyisa obutujju naye tetugenda giyamba musonyiwe muko katono bwatyo Mathias Gilman nategeeza nti no bateeseteese ebibinja eby'amaanyi ebiri ebisuka mu almost 14,000 okulabika nti natera biyambako ebya ADF nga bigenda kulabika nti biyambako si ebya ADF mu nsonyi muko katini nga bayambako mu kulabika nti natera bafugaza ekibinja kino ekya ADF ekigenda maaso n'okola ebikolwa ebitujju mu Congo saako ne mu ggwanga lyettu Uganda n'olw'ensonga enjala okujjukiza nti bino byonna byaliwo oluvannyuma lwa bbomu okutulikirawo mu kibuga Kampala nga bateebereza okulabika nti natera pulezidenti w'eggwanga ng'akikakasa lunye nti ADF yeri mu nsonga eno era ze akyogerera ddala n'abategeeza nti naye era okuviira ddala mu 2007 oluvannyuma lw'okuwangula ADF bagenda mu maaso ne balabika nti natera baagala okulabika nti natera bawolera n'olw'ensonga eyo ye yavaayo nategeeza nti bagenda kulabika nti bakwatagana ne Congo basobole okulabika nti natera bafufugaza abatujju bano nja kuba netera kwogera amawulire amalala mangi nnyo tusaanye kugasubwa kamaloso okukwongula mu katono nnyo kanzije tuvaawo.